omwogezi omu yatugamba nti wano abaddugavu oba abaavu ffe abaavu tusoma kudduka byemabega. Osoma kudduka bwavu, osoma kudduka kunyigirizibwa, osoma kudduka nnaku, osoma kudduka kusula njala, osoma kwewonya bizibu, osoma kudduka kunyigirizibwa. Kyokka abazungu n'abagagga basoma kwezuula, kufuna kye bayita networks, kufuna mikwano mituufu na kugunjulwa mu ngeri ntuufu. Era wano okusoma kuno kututendeka tufuna kye bayita formal education. Okusoma kuli formal naye ng'ate mu nsi mwe tulaga ya informal, kubanga emirimu egiri formal mitonotono era abasinga tumaliriza tugenze mu mirimu egiri informal. Therefore kyetuva tugamba nti bw'oba osoma weezuule, bw'oba osoma fa ku bino wammanga. Ekisooka okula nga gw'omuntu, oyiga business center oziyiga. Bw'oba osoma oyiga okukolagana n'abantu. Bw'oba osoma oyiga okwogera n'abantu okuba nti osobola okusikiriza abantu abalala. Bw'oba osoma oyiga empisa eziyinza okukubeeza ku mulimu n'ensonga ezo. Bw'oba osoma ofuna emikwano emituufu, network entuufu. Bw'oba osoma oyiga okukolera awamu kye tuyita collectivism. Obyo n'obuyiga oba gw'oli kimu kya kusoma. Oyinza okumaliza okusoma n'omaliriza nga okusoma tekukugasiza kubanga ebisigadde tewabikola. Omuzungu kyava agamba nti mastering yourself determines whether you'll be invited back or not. Gwe okutwala ekiseera okwezuula n'okwekugukamu n'okuguka mu birala ebiyamba omuntu okubeerawo bye bisalawo oba banaddamu okukuyita ogwokubiri oba tebaddemu. Okusoma tosoma busomi nti osoma kudduka mitawaana, osoma kudduka bwavu, kulemererwa, osoma kudduka mizimu, osoma kudduka ddogo. Nedda, soma weezuule kikyosobola, kikyoyina okukola, wawoolaga, wawoova, kiki ekinakugasa ggwe okukyusa obulamu bwo n'obwabo abakwetoolodde.